Lutindo wana ku Radio Simba pita kibazo mu studios ogikwanjulira osibiyo oti ampuliriza eyakoze olwaleero webale wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo pita kibazo nembeera mu studios za Radio Simba okwanjulira program Lutindo n'enkulisaayo abaakoze neneebaza abakyakola akabanga kawezeeko ennaku ziwezeemuko nga Evans Walusimbi ne Prosiche swa bakikwataganya bakivuga era kitambula bulungi yonna feedback nungi tukwebaza okubeera ng'otuwuliriza twandibadde tutandika weekend ne Honorable Betty Bakireke Namboze bangambye akawungeezi kano nga naatera okutuuka nti Honorable Namboze abadde ali walako tajja kusobola kutuuka naye tekitugaana kubeera nga tutambula ne tuwayamu gwe yampuliriza nange akawungezi k'olwaleero ensonga bbiri ze tujja okukwataganya esooka kantandike nakyange ekyamangu olunaku lweggulo nabadde nvuga ku lweggayaaza all the way okuva bayitawo ku mbuzi bayitawo ka bubububububu awo anyway kumbuzi kulwegayaza amanye erinnya nzijukiza bayitawo kyanja no not kyanja tagobwa maybe naye okuvaawo okutuuka okuyitamu mpaka nakwero gye nabadde ndaga nga ntunuulira abantu naddala ab'ebisigiri tusiika chipsi tusiika chapati tuokya kasooli bakyabalala bonna nga buli omu apaakinze mu muti mu kisikirize ky'omuti ku kkubo watadde sigiri ye watadde ebintu bye byakola n'abatunda ebirala the small street restaurants zetuyina zetugaa street food waffe yenna mbisiikirize by'emiti gino nembeera na bibiri nembeera musanyufu nti abantu emiti gino gibakolera era bagyagala bonna bagyagala ne bagamba nti weewaawo omuti guno gunnyambako gumpa ekisiikirize ne gumpa wensobola okutuula nenkolera emirimu gyange kyekimu ne ku Gaba Road nvuze Gaba Road yenna okuva eno okutuuka eri kuliko emiti obwetoloovu obuli very green mukulu John Sebana Kizito bwe yasimbisa around Kampala kafaana n'omusasa sennaku zino kagenze kakulako ekikalya kiringa nzirugaze naye nga kyo kya yellow kigenda kikalya ne kikamalawo naye ekyo nga sinnakyogerako obuzibu bwange ne naffe abateeka essigiri ku miti gino nti emito gye basimba ate tetugikkiriza kukula emito gye basimba tetugikkiriza kukula ate emikulu tufiirawo kuliko ne bannannyini gyo ku Gaba Road ndabako ababoda gye baagabana kuliko abatunda embaawo n'amanda nga guno baagugabana gwabwe tebaagala nagukwatako bangamba n'aba KCCA bwe bajja okugukomolako babagaana ate mugukomola ekisiikirize kyaffe kigende bantu baffe olw'obulungi bw'emiti egyo mu kwebaza abaagisimba bw'oba oli kumpi n'ekkubo nga waliwo ovakeda akuzeewo mu protecting ate tubeerewo n'omulala ogunaddamu ne gukula bw'oba oyinawo fene akuzeewo mu protecting sikulyako buli fene naye naawe ekisiikirize kiri ky'oyagala ku guli gw'obadde oyagala ennyo eriyo eyakisimba eriyo eyagukuuma n'agaa nti guno tye oba kyoba kigukule gubeerewo kakati ate ggwe agwagala okutuuka awo ate ggwe giri emirala togiwadde mukisa kukula n'emikwano gyange abakesisiye abatemye buli kisiikirize kya muti kye tuyina buli muti gwe tuyina mugutaddeko ebiso mugusitemye oba mutemanku oba mutemambaawo ebimu tebitegeerekeka emutugamba nti mugenda kugaziya junctions ne tukkiriza nti weewaawo naye mu nsi endala enguudo zeetooloola emiti
Nebaga nti olw'obulungi bw'omuti guno tebereza omuti gwa myaka 4 myaka 3 gw'ogutemi olw'ekyamangu bw'okola ekyo oba otukoze bubi ampuliriza Lutindo. Ndaba Honorable Namboze ankoonako naye kaŋŋambe wano bamunoonye oba oliawo anaasobola okutwegattako online. Ampuliriza Lutindo Radio Simba. Bangambye wano oli abadde annyinnyonnyola ku kkubo wembadde njogera Titus Recheraawa ngamba nti that's Kabanyoro Makerere University land. Wembadde mbuuza bayitawo kiteetikka. Thank you very much. Paulo Dungu yampeereza wembadde kale tebereza. Si Paulo Dungu. Ono Bob Freddy Mpima ali Bungereza yaŋŋambye nti asebo w'obuuza bayitawo kiteetikka kituufu. Bayitawo kiteetikka okuvaawo wonna abantu bakolera mu miti nga bagenda ne bakolera mu miti naye bagenda ne bakolera emiti ne mutusaasire mu bakubiri mu gikuume. Ampuliriza katono nnyo Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira naga nti natandise bwomu naye Honorable Namboze gyasinzidde aga nti wai programu kaije atweyungeko. Hello. Esebo. Honorable buuza ku bantu. Mbalamusizaako bannyabo ne basebo nsaba mukkiriza okwetonda kwange esaidi eno eya Jinja Road egenda tulemesa Uganda. Naye mutusaasire makubo gali mu buzibu tulina traffic jam ey'amaanyi nemereddwa tutuuka mu studio naye nga mbalamusizaako bannyabo ne basebo mwebale gye mukola. Nebaza Katonda abafunye ebirungi ate abafunye ebizibu mbasaasirako naddala abantu abalina abantu baabwe abangi ennyo mu makomera n'okusinga kati wano gwange Dr. Kanokiza Besigye naye n'abantu bonna basibiddwa olw'ebyobufuzi nga tebalina misango tubasaasira abannyabo ne basebo. Honorable Namboze tukwaniriza ensonga ez'enjawulo wojjidde nga nkyakubira mulanga abali ku makubo mu kanyomero kange akatandika ngamye nvuze enguudo eziwerako ennaku zino 2 nga ndaba buli mwana ali ku kkubo. Bwe tutambula mu bibuga ebirala osanga bubuuthi mwe batundira street food. Ate ffenna tumuli eyo gye tumusanze street food ng'ali wayonja ali watya kati wano ewaffe booth ezikola gy'emiti egiri ku kkubo abantu babako n'omuti gw'ekisiikirize n'emirala naye omulanga gwange ekisooka abakola enguudo basimba emiti olwa asphalt gwe bongeddeko but ekyokubiri naffe be bagisimbidde mwaba ekisigiri mwaba boda ate omuti ogwo mugukuume kubanga kyekisiikirize kye mugenda okukozesa emyaka 3 eno okuva kati. Hello Honorable Namboze. Nti ekyennaku batema n'emitono gye basanga tusimbyeko. Wano mukono municipality tumaze ebbanga tugezaako simba emiti. Naye ate aba National Water n'abalala abalina bye bayisaawo muba mwakasimba emiti nga bo bajja basima nga bagisimulawo. Kyannaku of course Kampala Capital City Authority yeche yakola mu kugaziya enguudo miti gy'atemye n'ate nga mu bibuga ebirala ojjukira ate gyatwalira Jennifer Musisente mpitirivu gisimba. N'emirala Sebaana ye yagisimba ku mulembe gwa Sebaana gibadde mu Kampala n'emirala bagisimba ku mulembe gwa Yiga giwezezza mu Kampala emyaka 3 kati tugitemu. N'abakyala abo nz'omu ku babawolereza abakolera ku kkubo abasiika Chapati. Ate bw'atuuka olw'eggulo esigiri y'ebisigaddemu byonna ayiwa ku muti. Ate nga kyekisiikirize mwe yakoledde. Ate n'agukaza. Gamba tulina discipline etubulamu nnyo bannayuganda. Honorable Namboze ebintu bibiri. Ekisooka kijja kuba kyamangu nja kiddira ndooza subject badde bitten wiki 2-3 zemmaze nga siri ku mpewo bagikamudde mu buli kamu naye olwaleero mukuŋŋaanye ng'abannabyabufuzi abavuganya gavumenti ne mukola n'ekiwandiiko ku Dr. Kiza Besigye ne Haji Obedi Kamulegeya
ne ndoza general ekiwandiiko ku kutwala abantu mu kooti y'amagye. Yesebo. Siku Dr. Besigye yokka. Yes. Naye ne kuba na Uganda banjo manyi kibazo natandise okulambula amakomera mu kiti kyange nga shadow minister wa internal affairs. Nga njagala kukola report eyawamu ku mbeera y'amakomera mu Uganda. Naye nga ate n'ekibiina kyange kyagala okumanya abantu bamekeeyo abali mu makomera nga babasiba kulwa byabufuzi olusinga n'okumanya tetukola ki tetumanyi. Naye nasanze abantu mu eruzira wokka mu upper prison nga basukka nga bali mu 100 bonna baweerezaayo bonna babavunaana emisango egyekuusa ku byobufuzi babakwata wakati w'omwaka 2021 ne leero kwegamba. Naye nga bangi kubo terina abadde amanyi nti bali eyo kubanga gwe bw'ogenda wano ku reception olaba musibe gwe onoonya wuwo eyakuleese. Naye kati nze nafunye omukisa nti banziguliddewo ne nnyingira mu kkomera munda n'ensanga eyo abantu nze bankwatira Kenya nze banjija ku kisaawe naddala ku entry point nga bannayuganda bali mu diaspora bakomawo. Nze nali South Africa naye lwe naddako mu Uganda bankwatira ku kisaawe ne be nali ab'e South Africa tebamanyi gye ndi n'ab'e Uganda tebamanyi nti nali nzija eno. Kwegamba abantu nga binakuwaza 100 luli kooti ya KCCA ebadde ebeera n'abasibe bangi nnyo eruzira. Naye we twogerera wano kooti maaso yagala kumenyawo kooti ya KCCA mu kubeera n'abasibe abangi. For example, section y'omusula Besigye erimu abantu 18 naye 15 ba kooti maaso. Kwegamba that your percentage nga bonna baali b'amagye ng'ogyeko Besigye ne Kamulegera. Ate ekyewuunyisa bonna bantu ba bulijjo wabula be bagamba nti yali ayambadde akakofiira ka nuupu yali ayambadde simanyi biki simanyi bamukwata batya bayoola buyozi kyokka nga waliwo n'abalala abagamba nti nze banjoola ne banteeka ku fayiro. Waliwo nasanga otulaba tuli wano nti ye batuteeka ku fayiro ya Kaweesa abalala be bakwata babatadda neffe batukwata mu 2021 ne batuteeka ku fayiro ya Kaweesa. Bagamba ebintu ebiri mu kkomera binakuwaza. So olwaleero abakulembeze yes buli kintu kibaako gye bayita spark oba trigger. Ekya Dr. Besigye kyopeninza amaaso gaffe agawamu our combined eyes toward the way we are being treated. Amaaso gaffe galabidde wamu ne tukwatibwako wamu. Kwegamba omusango guno ogwa Dr. Besigye mu ngeri emu oba endala gutuzuukusiza naye ate kaakati tetukyali ku ye yekka wadde era ye tumulwanirira mu ngeri ey'enjawulo naye ne ku lw'abantu bonna abayisibwa mu kooti maaso ng'ate okusinziira ku musango ogutaliiko kujulira ogwa Amoni Uganda kooti yasalawo dda nti abantu ba bulijjo tebatwalibwa mu kooti z'amagye kubanga emisango emirala baagijulirako naye guno ogwono ogwawaabwa gwe bayita Amon erinnya lye eryokubiri genda likuwa gwo tebaajulira Lieutenant Colonel Amon Byalugaba omusango gwe kooti yagusalamu 2022 era gavumenti teyajulira n'olwekyo ogwa Kabaziguluka gavumenti yajulira naye guno ogwa Amon era enjulira tebannagisala. No, guno ogwa Amoni gwe bataajulira kitegeeza nti bakkiriza okusalawo kwa kooti. Kati musango gwa Amoni kooti z'amagye baazigana okuwozesa abantu ba bulijjo tetwetaaga na kusala gwa Kabaziguluka guno gumala ogutaliiko apiiro. Era olwaleero bwe tutudde ng'aba opposition bannamateeka batuyitidde mu makulu g'omusango guno ogwa Lieutenant Colonel Amoni Byalugaba nga gutulaga nti kooti zo kumpi zamala ddogwazo teriyo kooti y'amagye eyo disciplinary committee. Naye owekitiibwa Elias Lukwago atunyonyodde nti kooti mu constitutional court bwekusalira omusango nti ogusinze tosobola gamba nti ogenda opangise babberiifu basse mu nkola kooti kyekuwadde. Bannansi awamu be balina osituka ne bagamba nti
kooti ya ssemateeka etaputa yatuwa ensala bweti era eteekeddwa okgenda mu nkola. N'olwekyo kati tuli mu kutetenkanya butya bwe tugenda okwekolamu omulimu okukkirizisa gavumenti ya Mwami Museveni okussa mu nkola ekyasalwawo edda kooti mu musango gwa Amoni Byarugaba nti kooti ya akakiiko k'amagye akakwasisa empisa tribunal ate tekasala misango gy'abantu kuba ne poliisi erina kooti yaayo ey'empisa ne prison erina kooti yaayo ey'empisa ndowooza ne Simba awo erina akakiiko kaayo ak'empisa disciplinary committee tekasobola kwekyusiza abantu b'ekisaasi ne kabagamba mujje wano mbawozesa emisango ne bwe bagamba mbu oli yabadde ayambadde akasaati ka Simba bw'aba si mukozi wa Simba tebasobola muleeta mu kooti yaawe ekwasisa mpisa tajja mu disciplinary committee ya Simba olwaleero NUP eguddewo oluki nga main leading opposition party ogamba nti bannaffe ab'ebibiina ebirala mujje twegatte tukolere wamu okulaba nga bannayuganda ffenna twewa ekyo kooti kye yamala edda okutusalira nti ekituufu. So ekiwandiiko ekyo ekisiddwako emikono kibadde solidarity kwegamba okulaga obumu nti tuyimiridde wamu kweno ensonga olwa Dr. Besigye ne Obedi Lutale naye ne ku lw'abaana ebikumi n'ebikumi abalala abali mu kooti maaso ng'otaddeko n'abo be bagamba nti baasonyiwa kubanga batulaze obuzibu abantu ng'Olivia Lutaaya wadde oyo Ssaanya bwe balimu be baasindikiriza okukkiriza emisango nti omuntu bw'akutwala n'okkiriza omusango aba akutaddeko ttaaga ya convict era obeera convict tokkirizibwa wadde n'okwesimbawo mu byobufuzi okumala emyaka 7. Waliwo ebintu bingi nnyo by'otakkirizibwa kutuukako mu nsi kubanga wasalirwa dde omusango naye tugamba nti nga naye kooti ebibasalira ebyo ebayisamu ebyo byonna ate teriiwo mu mateeka. So ekyo kye tubaddeko olwaleero era bonna bazze okujjako bannaffe aba FDC ey'Ennajja Nankumbi nengeddewo Yusufu Nsibambi azze naye tebavuddeyo officially nga kiringa ekigamba nti Nsibambi abaddewo mu kapasite ye nga MP naye ng'eyali looya wa Besigye. Ffe tulowooza nti wewabaawo ekizibu obutakkaanya bwe muba nabwo mu famire mubuteeka wabbali ne musooka mumaliriza ekizibu abantu bonna abagunjufu we bakola. N'olwekyo ffe tulinze bannaffe bonna fe abatandiseeko tutandise era tugenda kukola ebintu bingi wamu ate ne ssekinnoomu ng'ebibiina okulaba nti nno twegagamulako kye bayita court martial. Tubadde twakafulumamu ne tuleetebwa amawulire kubanga wakati mu lukiiko batuwadde amawulire ti balooya abavudde Angola batuuse nga bakulemberwa looya gwe bayita Emilian kyate olw'eggulo lwaleero babadde bagenda okwaniriza abavudde Nigeria. Naye ate tubadde tuli awo amawulire ne gajja nti Uganda Law Council egambye tesobola kuwa mukyala Kaluwa lukusa kuwoleza mu Uganda mu kubanga ensonga ezimuleese za byabufuzi. Naye weewuunye bw'ogamba nti ensonga ezireese Kaluwa za byabufuzi naawe oba okkiriza nti ne Besigye naawe omuvunaana byabufuzi so si bya bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2021 omanyi wayise emyaka 23 abantu abamu tebakyajjukira. Mu mwaka gwa 2021 Besigye bwe yawaabira Mwami Museveni okubba akalulu Mwami Museveni yapangisa balooya 100 era baali bakulemberwa looya gwe bayita Joseph Byamugisa naye depute we baali bamuyita Kahaminwa Dr. Kahaminwa looya munnakenya era ye yajja ne balooya abalala 2 ne Clark ne babawo olukusa Law Council ne bawo olukusa okuwoleza mu Uganda. Ogwo gwali bundooza sigwa byabufuzi omusango ogw'ebyobufuzi ogwetongodde nti ono yanzibye kalulu
a purely political case ntono ya byakaki akalulu Mwami Museveni yaleta baloya 10 1 2 n'aleeta ne bannakenya nga bakulembeddwa Dr. Kaminwa y'omu ku baloya abasinga okuba senior e Kenya era ne bawoleza wano bulungi nnyo ne bamuwolereza naye Dr. Besigye bamuvunaanira mu kawaayiro namba 128 ak'etteeka lya UPDF era bwe gumusinga ekibonerezo kufa ogamba otya gwawoza ebyokubba akalulu osobola okuleeta bannakenya bakuwolereza nga ne bwe gukusinga ekibonerezo butatwala bwa pulezidenti oba kalulu kuddamu naye nga munno ali ku kibonerezo ekyokufa mu kooti eyagibwawo edda kooti endala y'omugambye nti bwe nkuvunaanira mu UPDF Act biba bya bufuzi kati balese omanyi mu kwagala they are not smart liars nti ne mu kwagala okukulupya ate bayongera kwonoona lokanso bagiwawaabira bw'otomatira na nsala yaayo era tusazeewo naye ne mukyala Kaaluwa ye ng'omuntu agambye tasobola kukkiriza Mwami Museveni akeera ku matyanga n'ayimbirira East African Community ate okufuuka namba emu mu kutyoboola kubanga kino kigenda kufuuka bwakireka egenda kufuuka president nti ne balooya abalala bangi bajja kulemererwa okukola e Kenya oba e Uganda wansi w'obujozi bwe bumu kati nno ye yennyini agenda kutwala gavumenti ya Uganda n'eye Kenya ate eya Uganda mu kooti naye wetwogerera wano Dr. Besigye yamaze dda okuwawaabira gavumenti y'e Kenya n'eya Uganda mu kooti ya East Africa nga babavunaana omusango gw'okumukwata mu ngeri emenya amateeka ne batyoboola ennyo eddembe lyabwe era ng'asaba kooti eyerangirire ebintu bibiri one nti bamuliyire ssente eziringa obukadde 35 lwekyo kye bamuyisaamu ng'omuntu ekyokubiri kooti eyeragire Uganda ne Kenya nti emu ku zo terina buyinza kukkiriza muntu yenna mulala kuddamu kuwambibwa mu nkola y'emu kubanga Kenya kizuuse nti ennaku zino ebadde yeefudde sitenseni y'abatujju abantu bangi abatakisi abapalasitayini abasudaani bangi nnyo be bawambidde Kenya kati nga bwegambye nti wenagenda e Luzira nasanzeyo n'abantu bannuku 2 nga babawambira Kenya so luno olutalo lugenda kugaziwako tova olaba nti nno lwegasseemu ebibiina byonna nti tusazeewo tukole kampeyini eno wamu era ne wanaabaayo abantu wadde b'NRM naye ne balowooza nti kino kye tulwanirira kituufu ne bajja batwegatteko nabo tujja baaniriza era tuvuddewo nga tugambye nti wadde ebibiina ebyabannamawulire wadde bannaddiini wadde abakulembeze ab'obuwangwa wadde professional bodies zonna tuzikoowoola nti kino ekintu baleme kugamba nti kyabannabyabufuzi ensonga erekerwa bannabyabufuzi ensi bw'eba etambulira ku ssemateeka naye ensi bw'eva ku ssemateeka obuvunaanyizibwa buddayo eri bannayuganda eri bannansi to all citizens of the country. Honorable Namboze, bwe mumala okuwandiika ekiwandiiko nina we nabadde ng'olyaga nti ebimu ku bintu ebiri most abused mu nsi zaffe ze bayita MOUs nti abantu bawandiika MOU ne ziba nnyingi n'ozisanga ku fayiro twakola MOU negundi twakola MOU negundi ne baziwandiika mu luzungu olunyunyu tuvunga ekiwandiiko kirungi ng'erije nawulidde yali ensini ebyo tujja byogerako olulala ne bikomaawo question yange nti oluvannyuma lw'ekiwandiiko kino kati ffe abatudde ku TV ne tubala jeno muntu Bobi Wine Lukwago Namboze John Ken Luchamuzi the man ne tubabala nengera muganango wa Triple P bonna ne mbabala nti bali wano. My next question is Winnie Kiza enchange na musubira mu walk to work because nzijukira walk to work Betty walk to work bwe yali etandika
gwali mukago gw'ebibiina ebyenjawulo ebyobufuzi gye twasibira nga kisigadde kya FOC kyalimu abantu batonotono era ne gye kyawunzikira nga ne FOC ekirekedde Besigye ne abantu benga 68 batambula nabo. Kati wano next course of action ekiwandiiko kiwedde kati omwana ali mu kikuubo aga nti nze kati kinkwatirako wa kingasiza wa nkiyingiriramu wa. Ekisooka ekyo kye tubasabye bannayuganda nti mulekera ugamba nti eno nsonga yaffe ya byabufuzi abalala ne mubeera ba commentators. Kati gwe kibazo wooyingiriramu tubasaba bannamawulire nammwe mulabe injustice eneriwo ku ggwanga yaffe mubeeko nammwe kaweefube gwe mukola olw'okulwanyisa embeera eno. Tugenda kutuukirira professional bodies zonna okubategeeza ekyo tetusaba mu butongole ekyokutwegattako. Tulina enteekateeka egenda eri bannayuganda era tweyisizaamu mu tteeka lya Poma ne tuddamu ne twenyonnyola bulungi Ken Lukyamuza akinnyonnyodde bulungi nti lyavaawo eritulobera okuba enkuŋŋaana. Mwezi enkuŋŋaana twagala kubuulira bannayuganda bannange mujje omwana gwali mu kikuubo. Eno ensonga si ya Besigye, si ya Bobi Wine, si ya Nambooze, yaffe ya bannayuganda buli omu alina oluwalo. Gavumenti bwerekeraawo okukwata ssemateeka eba efuuse ya butujju. Enkya bajja kukwata ggwe nga mukayanira n'omuntu ettaka bakutwale mu kooti maaso bakuteko ekintu kyonna bakusuula eruzira. So kino ekintu olina kirwanyisa nga kikyali wala. Olwekyo omulundi guno amaanyi gaffe gatulimu mmwe bannayuganda baseba abatuuliriza nti bwe tunaafuuwa firimbi tubasaba mubeere nga muwulira nga n'ekisooka kya byonna olunaku lw'enkya dokita bamukomyawo mu kangalu kooti eyo ey'amagye. Fenna tusabiddwa tubeereyo. Ogiyise disciplinary committee eyo disciplinary committee sinze kooti ye yagiyita. Ekyokubiri tubasaba abantu baleme kubeerawo nga bagamba katubalabe era ku luno munaayitamu. Twagala abantu mukkirize era ye kaweefube ono webale nnyo n'okumpa omukisa guno okyogerako kugamba abantu okusooka kwa byonna twagala buli munnayuganda asooka akkirize nti eno ensonga yaffenna ya Uganda yonna. Ekintu ekirya munno togambanga nti kyegaaya kubanga bali bagamba nti omuggo ogukuba mujja ogusuula wala enkya bagugjayo naawe ne bagukukubya. Zi gavumenti ziri bwe zaali zoonooneka zatandikira kukwata bannabyabufuzi gye baamalira ng'omuntu muwalagana naye byabusuubuzi naawe ne bakutwala mu safe house. Omuntu muwalagana naye lwa mukyala naawe ne bakutwala. So tulowooza nti bannayuganda tetulabye kimala era tetusaba Katonda nti enkolagana eno egende maaso. Ebyo ebyagwa ku mikago emirala bitubeerere byakuyiga so si kubeerawo tugambe nti kino kiremeddwa nga biri. Ensonga ezatusuula ku luli kuwoko tuwaaka kyavaamu kitya nti abantu bonna ate abalala ne bakivaamu ne kisigala nti kya Besigye yekka. Waliwo obuzibu mu bukulembeze ekyo tukinogera eddagala. N'olwekyo olwaleero tutandise butandisi n'ebintu ebimu si birungi genda ate nga ngamba tujja kukola kino kubanga nange mu kino nkulemberwa bukulemberwa. Naye kyeggamba nti tuli committed okubaawo kye tukola. Ebirala tugenda bikola ku platform ya Parliament. Tulinda Parliament eddemu okutuula tubuuze nga tukulembeddwa leader of opposition naffe tutandike front awo kubanga Parliament under article 79 erina obuvunaanyizibwa okulaba ng'eggwanga litambulira ku ssemateeka. Kati omuntu buli wava ku ssemateeka Parliament erina obuvunaanyizibwa omwaŋŋanga. Weero tuli 57 bwe tuba tuweza abangi tetusukka 10 naye era obutono bulwanira musanja. Honorable Nambooze ekirala eriyambuuza wano nti teriyo opportunity egenda mu kooti nti yalabye mukulu Mabirizi nange namulabye nga mukulu Mabirizi agamba nti wabaddewo obulagajjavu oba okulagajjalamu eri ttiimu ekulemberwa muganda nga Erias Lukwago nti wiiki zino 2 bandibadde bagenda mu constitutional court oba mu kooti endala eyimirize tribunal eri Makindye
okugenda maaso nga bawozesa Besigye nti tosobola kuteebereza nti tribunal yo yennyini will ejja kwesalirawo nti ejja kwemovinga egambe nti aanze guno nguvaamu emisango mu mateeka ginyuma nnyo okutwala mu kooti endala ng'omaze okwekizoosinga options eziriwo legally kiba need okulaga nti options eziriwo before this step one naziteekinga nti kooti bano nababuulira ne bagaana bugaanyi okusingawo opaaluuka obupaaluusi n'ogenda mu kooti eddako at least ekyo nange nga paraligo nkimanyi naye omanyi balooya ne bwe babaawo beewakanya ne bwatuula mu kyemba obw'omu ateekawo gwe bayita devil's advocate so mukulu gundi kyabamanya mabirizi teyeetaaga permission ya muntu yenna kulwanirira ddembe mu Uganda ate musajja abadde omuwaabi wa misango miyitirivu alaba nti waliwo ekisobola okukolebwa akikole. He doesn't need a permission from Elias Lukwago to join this matter. Naye yennyini yekka nga citizen wa Uganda alina obusobozi okuwaaba. Wabula bw'obanga banno bali ku lutalo nekwe n'ogenda eri n'obawerekereza ebigambo abantu batandika okugamba naye ono ekigendererwa kiki. So tubadde tusaba abantu batuyambe baleme kubanga balina kubanga ye Mabirizi buli muntu yenna awakana naye baloya banna abawakanya naye twagala era tumulekere ekitiibwa kye bw'aba alaba nga waliwo kati nga bwe yagenda mu musango gw'Embaale yagenda naffe ne tugenda kooti ne tusinkana eyo n'egugatta owulidde bwe wabaawo omuntu oba Mabirizi oba omuntu omulala yenna alowooza nti kino ekintu waliwo n'abatugamba mwe lwaki temukwata muntu mulowooza Museveni munaamusobola mu kkooti buli muntu yenna alaba nti waliwo ekkubo eritutuusa tumusaba alikwate kyetwagala kwenunula kyetwagala kwe kulaba nti buli munnayuganda aliko kyakolawo era tuzeeyo ku points zaffe ssatu start where you are, use what you have and do all what you can. Chituka Fasila yakweraga maanyi legal gymnastics ezo because bano jabagamba lwaki temwagenze mu constitutional court bagambe by the way musawa yemu twa petitioninze East African Court kubanga lwaki twalowoozezza nti kooti za wano omukulu yaziyisaamu ddolugayi kubanga omuntu asobola okulagira gundi commission gundi law council mukyala muli agonja n'asooka yeebuzaabuza tuli mu conference tuli wano ffe tetupapa nnyo bino bya bulijjo n'amala n'ajja kubawo ekigambo eky'obuwemu bweti kakati ne bagamba nti atudde ku musango ye Winnie Dolo ate olinaga nti gwe dduka buddusi wa Winnie Dolo akusalirewo nti kooti y'amagye tekikola ng'ate alina omusango ogwo agututteko so byonna tulina okugezaako ku buli front butagwamu maanyi naye waliwo ensonga oluusi lwaki twalowoozezza nti nno priority soke tugisse mu East African Court. Nina wano bamuyita Mwesigye Ivan ekibuuzo kye kankibuuze mu lulimi lwawandiise aga nkibazo by joining the East African community countries never emirundi esatu handed over their sovereignty to the East African Legislative Assembly or anybody in East Africa. They can do whatever they do and sit, but theirs is advisory. So tell Namboze and team that if they need any position, they need to come to Uganda, not the advisory East African Court. It cannot. Akugambye mbutesiba. We are operating within the treaty. Treaty naffe East African Court tetugiwadde buyinza businga bwerina. Operatingira mu treaty. Era Uganda sikusiba kwokka kwe kusobola ogiyigiriza nti nno bagibonereza. Waliwo engeri nnyingi gye basobola okubonereza eggwanga erimenya endagaano ya East Africa. Ekyo mbadde nsaba bannayuganda bakkirize nti nno
omuti ekyedeni tebalisuula namba zeemu. Let us put all our cards on the table. Buli kubo lyonna tugenda kulikwata gambi abali mu parliament tuli mu kubaga motions. Nolidi tuli mu kulaba mu parliament tusobola kuyitayo tutya. Abategeka demonstrations nabo waliwo committee nga egenda kwekyo. Waliwo committee egenda okugenda mu mawanga ageebweru. So we are trying so many options kubanga tumanyi nti dictatorship tebagirwanisiza mu kkubo limu. Olaba n'abakwata emmundu waliyo abakayira, waliyo abankwanga, waliyo abalule, waliyo aba Museveni. So era nabo tebaali group nti bonna batunuulira wamu. We cannot put all our eggs in one basket. Mayombwe Joseph angamba nti kibazo nsubire nti namboze taawakane naye Mr. Museveni has given the opposition the best card they could ask for. Besigye is a rallying call that you would not get with Sanya against the court martial. If I were in Museveni's shoes, I would wash my hands clean of Besigye. But I am sure Namboze, Bobby Wine, Lukwago, and all other actors are not interested in a Besigye out of prison. They are very interested in a Besigye as a rallying call and as a tool of their fight, and Museveni has granted them that. Dr. Besigye Ye Mayombwe Joseph. Sinze nti musindikamu Dr. Besigye. Dr. Besigye yengo omuntu yakkiriza okubeerawo okulwanirira eddembe ly'obuntu. Sigamba nti ffe tumupushinze mu prisoni alabe ennaku. Zikiriziganya naye nti nno Dr. Besigye nga nsonga nnene nnyo okubeera spark okulwanyisa kooti maaso ekyo nakyogedde dda. Naye sigamba mbu ffe tuli eno tukuba ngoma tujaganya mbwe bamusibe naffe tufune we tukolera ebyobufuzi byaffe. That would make us sadist. We can't be cruel to that level. Ne Dr. Besigye yennyini yagamba temusabira bail. Ijja saba kooti maaso bail oba bansibe paka lwe balyagala. So yes, ffe tuyimiridde ne munaffe naye mu kintu kino ye Dr. Besigye tetukimuforcingako buforcinzi nti tufunireko essanyu. Essanyu lyaffe. For me, I would love to see Dr. Besigye out of jail tomorrow. Nagenze ne mulaba mu kkomera. Nkubulire ekibazo. Let me tell this story. Dr. Besigye bamuwadde akasenge buli bwe bazimba ku bakolonialist bakayita namba 8. Obugazi kaliko mita emu. Bateekamu akatanda nga akatanda kali bw'okebakako okebakirako na sayidi emu. Tosobola kwebakako nga weevuunise oba nga otunudde waggulu. Osobola kwebakako ku lubirizi kwokka. Kuliko bulangiti 2 wansi ne kabulangiti kamu keyeebikka. Mu kasenge kano it is a hall kubanga ko kali wansi aka ventilator mold kali 20 feet high naye nga kali aka kamu kokka kwegamba bw'obeera muli obeera ng'ali mu kinnya. Nze ne bwe natuddemu just a second pressure yange yalinnye wabinyo ate nga akasenga ako kabeera under lock 24 hours. Ku ssaawa 3 ez'okumakya baba bamuwa lunch. Ku ssaawa 7 ogw'emisana baba bamuwa sapa. Ku ssaawa 9 ne baggalawo nti yeebake. Obulamu buli bubi nnyo teri muntu asobola bwagaliza munne. Obuntu buli bwe bazimba abakolonialist nga babonereza abaddugavu balwanyisa omutima gwa independence. Olwaleero Uganda mweggalira abantu nga Dr. Besigye. So teriyo omuntu asobola kutuuka wantu wali nayagaliza munne komera lirimbu tukolerako ebyobufuzi. There are better ways to do politics. Twasalawo kugenda twogere n'abantu ku buzindaalo tubalage ebikyamu tubakkirizisa okutuusa eggwanga lyabwe. Tetubeerangako awo nti tweyagaliza okutusiba abantu abamu baatuuka ekiseera Nelson Mandela ne bamwogerera bwe bati
Nelson Mandela alabika ali mu kkomera bakolagana n'abazungu ndowooza anyumirwa kwegamba naye omusajja nga amaze emyaka 27 ebyo byogerwa ku balwanirizi b'eddembe naye basebo ne banyabo we are not celebrating ekiri ku Dr. Besigye twagala ave mu kkomera yesterday ali badde avuddeyo Aisha bamuyita Aisha Mukasa Nalongo akugamba nti Honorable Namboze nze siri wa byabufuzi naye nnumwa obulamu bw'Abannayuganda mbadde mbeegayirira mukkirize Dr. Besigye afune beyiro aveeyo gukusula gukuwa empoza abantu bangi bavudde mu kkomera nga tebatunuulikikako agamba nti Sejjirinya yalwalirayo Alani tetumanyi kyamutuukako eriyo n'abalala abatamanyiddwa mannya bava mu kkomera nga bawenga sikitegedde nga bawunze endooza kyategeeza kuba wandiise nga bawenga aga nti mukkirize Dr. Besigye asabe awoze nga ava bweru ye Nalongo ekitooka decision eyo si yaffe ya Dr. Besigye ekyokubiri tetumanyi na kumanya nti oba Dr. Besigye kubanga bo kye bamugamba nti okuwa beyiro mala kukkiriza kutekinga free nti mukyo nti mala kukkiriza nti kooti yaffe ntongole ojulia stable condition yalina kumala kukkiriza nti wamma kooti eno ntuufu okumpozesa era bankwata butuufu era nawano bandeetawo mu butuufu nkugambye omusango ekibonerezo kyagwo okufa lumu twagenda Elias Lukwago yagenda mu kooti eyo okweyimirira tinyefunza amubuuza gwe Lukwago oli jeno olyoka ojje weeyimirira jeno tinyefunza va wano ne bamufulumya kooti ennaku ezo twasituka ababaka ba paalamenti fenna ne tugenda mu kooti maaso tweyimirira abantu abo basaanye kooti maaso yatugamba nti tetulabyemu mu mbuuba na buvunaanyizibwa bweyimirira abantu bali mu kooti maaso so tewaliwo nakigamba nti Dr. Besigye singa adyemulukuka n'agamba ye kantekinge free bannaye kati mumpe beyiro nti bagimuwa by the way kubanga n'abaana bannuku abaliyo abakkiriza ne batekinga free baba mabeyiro paka olwogenda n'olaba mwami Balamu n'omugamba nti ntwale wa mwami Museveni ansonyiwe nzikirize nti nazza omusango kati ansonyiwe era ntwale ekyankwanza ndi rehabilitating gwe onyumirwa okulaba Dr. Besigye nga afuluma ekkomera nga ayambadde akasaati ka kyenvu nga saanya obanga Dr. Besigye ayimiridde mu kooti eyo n'agamba bannange nzikiriza nali ngula emmundu era nzikiriza nalina ebyokulwanyisa Kenya because ebyo bye bakuyisaamu balyoke mbu bakutuuse kusonyiwa so bino ebintu bagamba ono abadde ndooza tasaba kumusonyiwa agamba Dr. Besigye asabe beyiro process emutuusa ku beyiro osooka kukkiriza nti kooti eyo ekuwozesa mu butuufu notekinga free Besigye ovunaanibwa wansi w'etteeka namba 128 nti walabikako egguriisi ng'olamuza emmundu walabikako mu Athens ng'olamuza emmundu era kaakati era ate ekirala wakwatibwa n'ebyokulwanyisa nga bya UPDF byokka Nairobi e Kenya kakati ogamba ki omusango waguza kati ng'ogamba nedda siguzanga ow'ekitiibwa omulamuzi mbadde nsaba kweyimirirwa kasita obawo ekyo bafa ng'obawadde ekifaananyi nti nabo balamuzi tokanga gw'omanyi nti kooti enkulu zonna zaasalawo dda nti abo si balamuzi abo abasajja bamanyi bino ne bavunaana omuntu gundi ovunaanibwa wagenze ku lutalo n'olaga obutiitiizi byebyo bibawozesa kyova olaba tebatunuulira bukugu mu mateeka batunuulira bukugu mu magi kuba bawozesa bintu by'abasirikale nti gw'ovunaanibwa wagenze mu bbaala y'abaana yinti n'onywayo omwenge n'okufa abantu amasatu nti gw'ovunaanibwa nti bakusanze toyambadde uniform oba wabbye amasasi g'amagye n'ogatunda egindi by'amagye ampuliriza olugendo luwanvu naye bannanga Abannayuganda basaana bamanyi naddala ffe wano e Buganda nti
tewaliwo kufuna ddembe lya buntu lye tujja funa nga tetuyise wazibu. N'olwekyo banaye mbasaba twegatte ffenna bannayuganda nga twasitudde eddoboozi nti kute Dr. Besigye bamuta. Twali tukikozeeko jjukira mu Gyekyenda bwe baali bamuyingiza kooti maaso olujjukira. Bbaasi z'abantu ne ziva Erukunjiri. Mu Kampala wano wonna abantu ne basiba ebitambaala ku mutwe nga okwefaananyiriza Winnie. Dr. Besigye Museveni yamuta n'amugya mu kooti maaso. Kaakati ekyo kye tulina okuddamu lyekkuba erisinga obwangu. Kubanga leero batutteyo Besigye nkya bajja twala Kyagulanyi oba Namboozi oba Lukwago. Oba gwe kibazo oba omukyalo oyo ava okkuba essimu. Bamugambe twakuulidde kusimba ng'okuba essimu naawe oli mukyamu. Bamusimbe mu kooti maaso wali. Nalabye omwana omuto omu bamututte mu zino kooti ez'olujjudde. Nti yagamba yawandiika mu social media Mwami Museveni n'addira Uganda n'agikwasa mutabani we omutamiivu eggwanga liba ligenze essaanawo. Bamusibye emyaka 6. Jakulangira mutabani wa bukulu butamiivu. 6 an opinion. Yakanze gamba bannange mu nsonyi wenze nali manyi nti nno nkola content nali nsaaga. Bamusibye emyaka 6. Abo abantu buli muntu ajja balozaako okujjako bannayuganda nga bakkiriza nti tusitukiremu nekintu tuleme gamba Banamboozi si mupiira temulaba mupiira nti huyo amusaze amusaze nedda bino si byaseno bino bya bulamu bwaffe nga bannansi bino byakubeera mu nsi yaffe nga tulina obwogerero bwe bunaatugwako n'ebintu ebirala byonna oba byanjigiriza oba bya bulamu oba byantambula oba bijja kufa. Nze leero nnemeddwa ova emukono tuuka e Kampala lwa traffic jam naye ssente z'enguudo wano baakateeka bilioni 2 ku luguudo luno olw'ejjinja nti balukole neera zaggweddewo ne bagamba twawedde naye bw'oyitawo weewunya n'okwewuunya. So bassebo ne bannyabo omuwendo munene naye tetulina kyakukola tulina ogusasulira. Waliwo abasajja abo mu West Africa batuuka ekiseera ne bakwata abalwani ne bakwata omusajja Kenny Salawiwa nga bamuvunaana kulwanirira butonde bwansi. Ensi yonna n'ekaaba ne bamusalako omutwe. Awo we tulaga bannayuganda basaana bamanye nti awo we tulaga okujjako ffenna bwe tuba tetulwani tukeere ku makya tukkirize nti Mwami Museveni kabaka wa Uganda. Era nga kabaka bw'avaako mutabani we waddako ne tuteekeka n'omuzzukulu ne tukikola nga ab'e North Korea we bakikola. Nakafeero waliwo Nakafeero wano ali Malaysia Kuala Lumpur. Nakafeero Precious aga nti Honorable Namboozi abalwana entalo bakozesa ebitale ebyenjawulo. Ebaayo abagenda ne boogera nti olabye ekibadde Syria olabye ekibadde mu Bayudaaya nebaayo bakanywa musaayi abayimirira ku front line the warrior yekanywa musaayi aga nti abayimirira ku front line nebaayo abafuna bwe bakolagana wansi okusekeeterera mpola mpola. Mmwe bwe mbalaba mukutte oluguudo lumu tuyinayo abatuukirira Mwami Museveni mu nkola ng'Abayudaaya gye babadde naye eyogera ne be balwana nabo ng'emmundu evuga kubanga kino tekyandibadde kya luguudo lumu lwokka. Ye Nakafeero Precious ekintu kyemmanyi Kuala Lumpur article number 3 eya constitution etugamba okukozesa amaanyi gonna n'ebyo byonna Nakafeero byayogedde nga kwebiri. Naye waliwo ebibuuzo ebimu nga birina ansa emu yokka kati nga bw'oyimirira mu bantu n'ogamba mumpulira osobola kufuna ansa emu yokka nti ye tukuwulira. Abatakuwulira tebasobola gaa netta tetukuwulira kubanga baba n'ekyo baba tebakiwulidde n'ekibuuzo baba tebakiwulidde bayinza okusoma emimwa. Kakati ku radio Simba nina obuvunaanyizibwa bwa kwogera era bwenkozesa
naye mwami Museveni asaana amanyi nti bw'anaagaana okuwuliriza ffe aboogera wagenda kutuuka ekiseera bagamba Gaddafi yatuuka ekiseera n'agamba nti bannange tuteesa abaana ne bamugamba nedda tekyali kuteesa. Waliwo we bakwata Saddam Hussein ne bamukuba n'ettooki mu kamwa bati ne bamubala amannya. So tusaba mwami Museveni nga bwe tusaba Katonda waffe ti Katonda waffe totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu buki mu bubi. Amakubo amalala gonna etwaligaagaliza nsi yaffe etuva tusaba abali mu buyinza tebatutwala mu kukola ki. Naye n'akafeera ayinamu eddala aga nti bano baba balwane baaya aboogera kati yaabuuza eryo ddyo mulikozesa mwogera. Waliwo ebibuuzo ebimu nga birina ansa emu nti tukuwulira. N'olwekyo eyo ensonga si yakusimba naawe akuleke. Kibazo yakukola ki? Ndowooza kibazo toli ready kugenda mu mbeera bwetu. Inene kesinze ekibinja ky'endimu kyekyaboogeza. Ekibuuzo nti ye mwami Museveni muli wiringi okusituka ne mugamba Winiibo yanyima Nambooze Babi Kyagulanyi nkozesa bakyala kati sikozesa basajja nti tugende tugambe mwami Museveni ne mwami Museveni bino byokola tuli betegefu okuteesa ne Museveni ku nsonga emu ava atya mu buyinza in a structured dialogue. Most probably nga ekyeyalingibwa n'abantu abatali wano bannayuganda. Tetuli wiringa ogenda oteesa naye nga bwe yateesa n'Olivia Lutaaya oba ne Sanchi. Kubanga waliwo enteesa ya mwami Museveni eyagamba va mu kkomera nkukolere supermarket tumanya adiweya nkugulire emmotoka ya drone kuzimbira enju ogende ebweru osome ebyo eyo enteesa ya mwami Museveni tugirimu. Tetwagala mwami Museveni akonsidinge eggwanga lyaffe lyetaaga transition. Tugende tuteese ku eyo transition in a structured dialogue. Bajja kugamba nti Mao bwe yabyogera kate temwamuwagira mu byo. Mao teyagenda mu ebyo era mwami Museveni yavaayo lwatu n'amugamba nti gwe Mao leka kumpaayiriza sinayogerako naawe ebyo. Era Mao yagamba ogenda obeera minisita wa Museveni ofuuka Wilibalo. Mao yafuuka Wilibalo bavuga muvuge muleke sibula abantu basabo ne bannyabo mwebala okutuuliriza tubasaba mutwegatteko nate ebbanga lingi naddala kati nga bwe twali mu wookutuwaka abantu batwegattako era tetusobola kulowooza ntwaviiramu awo newankubadde togikwatako bamala ne bayisaawo naye mwalaga amaanyi era embeera teyasigala yemu. Tubasaba bannange mutwegatteko ku luno nga tunoonya okukola omulimu guno once and for all. Nze sirina buyinza bugaana muntu yenna kuyita mu kkubo lyonna kunoonya kwenunula. Naye basebo ne bannyabo tenina kimu ekyokubagamba nti wano we tutuuse buli muntu lulinga mu Buganda wano tewabangawo jje bafuwanga bufuuyi ng'ombe omusajja mukulu n'afulumya effumu lye nakkirira mu lutabaalo. N'olwekyo basebo ne bannyabo effirimbi evuze tusaba buli muntu asikiremu luno lwoya lwa mu nnyindo tulina lwejja lwokka awatali kyo tuteese tusisinkane we tusisinkanye tutikkire mwami Museveni ku bwakabaka bwa Uganda. Ampuliriza abadde Honorable Betty Bakireke Nambooze Munnambuukyaggwe nange Peter Kibazo Betty tweyanziza tweyanzeege.